mukwano gwange agakagwawo simawulire malungi galaga nti nno agatuuse pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti wa National Unity Platform amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akubiddwa amasasi agakagwawo tegawoomya nakabululu yadde n'akamugo. Mukwano gwange ali eyo yekumira ku Yugi Updates TV. Mategeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku Yugi Updates TV, yonna gy'osinza okuba nga otuwuliriza tegeeza nti mukola kyamaanyi nnyo. Mikwano gyange mwenna abali eyo, baganda bange bali Saudi Arabia, Qatar, Oman, USA, UK, tegeeza nti nno mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Agakagwawo galaga nti nno President Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine akubiddwa amasasi. Poliisi ng'ebadde efayalinga out amasasi wali eri e Bulindo mu Kira municipality mu Wakiso district wakubiddwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Agalaga ne wano ku mukutu gwe ogwa Twitter gulaga nti nno sources ez'enjawulo zitulaga nti nno addusiddwa mu ddwaliro era embeera tennaba kubeera nga yekkaanyizibwa. Akubiddwa amasasi waliri mu disitulikiti y'Ekira, amangu ddala addusiddwa mu ddwaliro basobole omuwa medical attention. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Awulidde sigaza nga eggwanga olitegeezezzaako. Jjukira nti nno si gwe mulundi ogusoose okubanga baagala okuwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu amasasi. Tujjukira ne we yali mu mmoloka ye era baamugezaako omukuba amasasi mu kaseera ka kampeyini mu kalulu ka 2021. Tujjukira bulungi nnyo poliisi yagezaako nnyo omukuba amasasi. Kati kano kiyinza okuba nga kubaane obutaagala President Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera nga abavuganya mu kalulu akaddako olw'amaanyi ge yayolesa mu kalulu kali eri. Zandibanga nteekateeka za gavumenti oba ssekki nga za muntu omulala gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tukutegeeza genda ng'oupdatinga buli omu atannabaako ng'akitegeera, bakomuledi mwonna gye muli musobole okuba nga mukitegeera. President Robert Kyagulanyi Ssentamu akubiddwa amasasi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ku masasi agabadde gayitiŋŋana wali eri mu Bulindo Kira municipality mu Wakiso district, amasasi gye bagamukubidde Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukutegeeza nti nno eggwanga kati liri ku bunkenke. Webanga gavumenti ng'esazeewo kubanga abagezaako givuganya bwetyo egenda okubanga ebayisa, kitegeeza nti nno gavumenti ebanga egamba tekyagalawo opposition mu ggwanga. Wetubanga ddala tutambulira ku constitution ng'eggwanga litambulira ku constitution, kitegeeza nti nno President Yoweri Museveni takyagala competition mu kalulu akaddako. Tetunnategeera mbeera ya Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine embeera ki gy'alimu, naye nga agakagwawo galaga tyakubiddwa amasasi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Embeera tetumanyi ali atya, tetunnabitegeera, naye alwashingiddwa n'addusibwa mu ddwaliro eribaddewo okumpi for medical attention. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Twagala otutegeeza buli omu ali eyo tigenda mu maaso n'okutegeeza eggwanga ekigenda mu maaso ekigudde ku pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti w'eggwanga, pulezidenti omulonde. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ensonga we ziri tugenda kuba nga tukomawo tuba updating, tubawa amawulire. Pulezidenti ali atya, mbeera ki gy'alimu, ddwaliro ki lyaddusiddwamu, bino tugenda kuba nga tubibaleetera tubabibuulire. Naye nga wenjogerera akubiddwa amasasi mu kavuyo ŋŋano akabadde e Wakiso district eri mu Kira municipality. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tegeeza ku buli omu atannaba kuba nga ategeera. Gwe mukwano gwange ali eyo tegeeza buli omu atannaba kuba nga ategeera. Mbagala nnyo musigale nga muli updated, mu subscribing, mu sharing, mu commenting. Temuva ku Yugi
Updates TV. Mikwano gyange mwenna abali eyo.